tumulanga bitano mpuuga ze yabba tukulanga nedda bambi yazibba gwe kawala gwe kawala gwe akavudde ne katwasamira kamiliyoni rweputimi gwe bakulwepinga gwe nga bwofaanana gwe kamiliyoni alwepinge gwe musajja watu abadde mu ddwaliro talina n'amaanyi gagoba wadde enkoko kamiliyoni nadde otwanya otugoba enkoko kamiliyoni abadde mu ddwaliro nga tumugamba anwedde aloozi kamiliyoni taasulewo taasibewo nga yali kumenya ye yakulwepinze ng'amaanyi yagajjeewa kamiliyoni ng'amaanyi yagajjeewa agakulwepinga muwala gwe batukukira nga temufumiitiriza kamiliyoni n'empewo gwesobola okufuuwa nga yakukotedde pulezidenti agambye agenda kuzimba standard gauge Lweyiru n'agamba obugagga busigadde mu bintu bisatu agriculture pulezidenti n'agamba nti internet agiisa atya industrialization obugagga kati webuli kati simanyi osobola mwani simanyi osobola bikirindamu oli bweru wa ggwanga oli kudiscussing budget ya Uganda ekuyambirewa linda ya America linda budget ya Saudi Arabia gwe kadama kati yekuyamba ibi Uganda bireke fefe faba bitegeera ne oli kata mtu demokrati au ku union e Dubai mukati mu union mu bosikuta bwamwe bukati twagala tutese ku budget temuyina bye mutesa please tewali kibakwatako mu budget mubuzefe get time ask me nkubulire impuge sente muzitwalawa mululu gwa nkula kiguno mpuga nofuna nababaka abakuwagira muki wakola kirungi nalabye semujju ati akati mpuga tu obi wange obiwo kama ababbi mwina neba obi omuntu abala kubba sente kwanga nagata ina neba obi nzibane buno bubbi sibutegeera ababbi bafunye n'emikwano oli nakalamasiro ganti oyo mubbi naye mune twasoma fena really kati ebi parliament yafuka ba Luganda kati Museveni mumuvumiraki tumulanga bitano mpuuga ze yabba tumulanga owekitiibwa yazibba tumulanga bitano mpuuga ze yabba tumulanga bambi yazibba oyo yazibba ojja kuzizza bukyanga mulya wali azino mpuuga ndozali oloza tusinika amanyi mpuuga ojja kuzizza ate terozizze kati nga tunakwata buyinza mu government eddako mpuuga nja kusiba I will imprison you Gorabi Kosak. Oloza Museveni yaseba ofuge gwanga lino. You think Museveni is the last president? Mu government eddako mpuuga nja kusibira bwerere za sente mbulungi. Mbweri abasa bolukisa nema. Muneba we bipapula. Nenga bane buli omwako leki ave mu ntobazi abantu bafabe nansana tubasasiddeko nnyo. Naye n'amakolera agali mu ntobazi gaveemu. Kireme kulabika nti waliwo okusaliriza. So abantu babakubidde amayumba awo ebintu byononeddwa nkyanaku nnyo